twetaaga okumanya ensonga entuufu oba ddala omwana yalumiddwa mmese oba nedda. Tuyina problem nti wakyaliwo ne questions ku kigambibwa mbu emmese yalumye eki omwana. Kubanga emabegako Parliament ya Uganda eyina etteeka lyayisa erya human organ and kwegamba etteeka erikkiriza ebitundu by'omubiri ng'ensigo ebiki okubijja ku muntu ng'omuntu akoze eki ng'afudde oba omuntu okubidonatinga n'abiguza omulala. Kati tulina okwetegereza ennyo buli wetusanga nga waliwo omwana omuto afudde nga balina ebitundu bye bamusazeeko oba omuntu omukulu tulina okumanya ani yabisaze era yabituttewa. Omuntu ono nannyini bodde eno aba alina ofuna akasente etteeka eriyita. Omuntu ono nannyini bodde alina w'alina okukkiriza ye nti akkiriza ekintu ekyo okubanga kikolebwa kuki ku muntu we bw'agaana era alina eddembe okugaana. Okay, amanya Shamim Manja, real time, to subscribing, liking, tukyali ddala ku nsonga z'omwana eyalumiddwa emmese nga bwe kigambibwa. Njagala nnyo okweyongera okusasira maama. Omwana oyo yaziikiddwa olunaku lwajjo emigadde ku Bombo Road. Era ababaddeyo baabaddeyo ennaku maama gye namulabyemu young mother. Ate nabagamba ku lw'abakyala tujja kufuba okulaba nga tugezaako kye tunaaba tusobodde. Nakubidde honorable era honorable n'agamba nja kujja ayogereko eri maama ono eyafiiriddwa ne famire nga woman MP waffe gwe tulina abakyala kuba ye looya waffe gwe twesiga era tugenda okumuyitiramu mu nsonga. Honorable, omunnayuganda omukyala ate nga mukyala muto mother muto yafiiriddwa omwana mu ddwaliro ly'e Kawempe. Omwana ono yafudde nga mulamu nga n'omutwe gwe mulamu. Ebifaananyi byonna mbirina wano bwe yabadde ng'akyali mulamu okukakkana yamaze ne bamutwala mu mokyare e Kawempe gye basangidde nga mayiti bodde y'omwana erumiddwa emmese ng'eddwaliro bwe ligamba. Ebigambo byo ebisookera ddala eri maama ono n'eri bannayuganda bonna naddala bamaama b'eggwanga abazaalira e Kawempe. Neyanziza nnyo Shamim ebala omulimu guno. Njagala kusookera ddala okunyolerwa wamu ne maama ono wamu ne famire yonna ne bannakazadde b'eggwanga olw'okuviibwako omwana omuto bw'atyo mu mbeera ey'obulagajjavu ng'eno. Kitalo nnyo maama, kitalo ddala. Oli mwana muto obadde olina essuubi ng'omanyi nti Mukama Katonda yakuwa ezzadde nga musanyuse nga famire nti alhamdulillah Mukama agenda kukola ki agenda kubateeramu omukisa. Naye laba obulagajjavu bw'amalwaliro gwaffe n'abagakolamu okuba nti buleese embeera n'olwekyo kibi nnyo ddala. Shamim nno gano amawulire mabi si n'eri maama yekka naye wamu ne Uganda ng'eggwanga. Kubanga bw'otunuulira events zino nga bwe twagenze tutandika okuzeegendereza emboozi zigenda zikyuka. Okitegeera oli akutta omwana we amuzadde agambye nti yeesiga nti eddwaliro lya Kawempe gye bamusindise lye lirina obusobozi okuba nti litunula ku mbeera y'omwana oyo. Naye omwana jjazza ate okufuna obuyambi ate ne kyewuunyisa nti ate gy'afiiridde yafunidde n'obuvune ate n'afune n'obuvune obulala. Kale nsonga mbi nnyo naye twongera okusookera ddala okugumya bannakazadde b'eggwanga ne bannayuganda nti kye tulina okukola ffe ng'abakyala tulina okuba nga tukwatira wamu ne tukola eddoboozi ery'abakyala eryawamu nga tulwanirira ensonga ezaffe ezituluma. Kubanga omukyala gy'azaalira, omukyala embeera mwayita obulumi mwayita okukuza omwana okuzaala omwana okumutwala mu bujjanjabi olabira ddala nga ezo ensonga ffe ng'abakyala tuzitegeera nnyo. Nekyo wabeerawo ekintu kyonna nga kikutte ku mukyala tulina kusooka kukwatira wamu ng'abakyala ffenna ne tuvaayo ne turaisinga amaloboozi gaffe. Mukyala oli mukulembeze toli mukulembeze ensonga z'ekikyala ffenna zitugatta nti ffenna tuba tutegeera mukyala munnaffe ki kyayitamu okusinziira ku mbeera eyo gy'alimu. Ate nga tuba tukimanyi bulungi nti neera ng'abakyala leero bwe kiba nga kiri ku nnakazadde ono ate enkya kigenda kubeera kwani
ku maama mulala ate Shamim zino ensonga tuzze tuziraba n'emabega obulagajjavu buno nga bujja bukolebwa mu malwaliro gaffe ag'enjawulo kubanga ne bw'ojja okitunuulira n'emabega kaawo twafuna obuzibu nti era eddwaliro lyerimu lipooti yafuluma nti amasannyalaze gaavaako baprimature bonna ne bafa mbu ng'alina okuteekako genereeta mbu taliiwo atambuddemu yeewunguddemu ne tufiirwa abaana abayitirivu obungi abasukka ne mu 30 eyo kintu kyali kya buswavu nnyo kyannaku naye ng'ate obulamu tetukyasobola kukola ki era honorable eddwaliro lyerimu erya gavumenti eriyina ebyuma ebitaala ebikolesebwa ku baana abalina kamuli abaana balina ababeera n'amaaso aga yero era ng'ekitaala kimu kikola ku baana 10 bino mbyerabiddeko maaso gange maaso ku maaso ngenze nnyo n'ennambula Kawempe omanyi tulina ekizibu era kyetusinza okuteekako essiira ate nga twetaaga obuwagizi kyekyokusooka okubeera nti obulumi obuli mu bannayuganda ne bannakazadde b'eggwanga lwekuba nti naffe ng'abakyala kati tusasula omusolo kumpi ku buli kintu naye bwe tutuuka mu bintu ebiganyulwa nga ffe abakyala oba gye tuzaalira mu menstrual health waliwo ebintu ebiringa ebyaffe nga byaffe bakyala ate nga ffe bannakazadde b'eggwanga tulaba nga ssente tezikola ki nga tebataddemu ssente zimunagana entono zibataddemu ate zikoze eki nga waliwo abatonotono abakoze eki abazibbye kaka tulina okuteeka omulaka munene nnyo nti ssente zaffe bwe ziba nga ziteereddwamu nti zino ssente zirina kuba nga zigenze mu ddwaliro oversight eyo okulaba nti ssente tezibbibwa zikola ekyo kizirina okukolwa nakyo tukibeere nga tukiteekamu amaanyi olw'ensonga bano bannaffe balina storage neegamba nti ffe ssente ze baatuwa tezimala era juze emabegako minisita wa Kampala yajja mu palamenti n'ategeeza palamenti nti enteekateeka z'amalwaliro nti bo okusinziira ku balaba amalwaliro tegabamala okusinziira ku balwadde be bayina n'abantu balina okufaako naye baagala kuzimbayo amalwaliro amalala n'agaliwo gabalimye kukwasaganya ne tubagamba era ekyo nnyini kye twabuuza nti n'agaliwo musooke mwekwipinga agaliwo mugateekemu ebikozesebwa n'eddagala mugateekemu abasawo n'obulagajjavu mu butunuulire musasule mu cleaning up tubeere nga tumanyi nti yes at least n'agaliwo nago gakola ki gafiiriddwako naye ekyo kyekizibu kye tusinga okubeera nakyo era nange nga Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala reports nnyingi nnyo zenfunye era Shamim ndi musanyufu nti oli omu kwaba abantu ababeera nga ne woba olina ensonga gy'olengedde nga yeetaaga ogireeta ku mmeeza nawe oyangwa mangu n'ogamba honorable ne kino kubanga otuyamba odduka mangu ne tubeera nga tulina okukwasiza wamu era ekyo kyokola kikulu nnyo okuba nti ffenna abantu tulabirako n'abali eyo ne tulabirako okuba nti tulabayo ensonga yonna ekwatagana n'okuimprovinga health y'omukyala embeera y'obulamu bw'abakyala mu buli mbeera yonna n'abantu abanyigirizibwa tubeere nga tukwatira wamu naye nga kibi nnyo ddala twetaaga justice eri famire eyafiiriddwa omwana ono twetaaga okumanya ensonga entuufu oba ddala omwana yalumiddwa mmese oba nedda tuyina problem nti wakyaliwo ne questions ku kigambibwa mbu emmese yalumye eki omwana kubanga emabegako Parliamentary ya Uganda eyina etteeka lyayisa erya human organ and kwegamba etteeka erikkiriza ebitundu by'omubiri ng'ensigo ebiki okubijja ku muntu ng'omuntu akoze eki ng'afudde oba omuntu okubidonatinga n'abiguza omulala kati tulina okwetegereza ennyo buli wetusanga nga waliwo omwana omuto afudde nga balina ebitundu bye bamusazeeko oba omuntu omukulu tulina okumanya ani yabisaze era yabituttewa omuntu ono nanyini bode eno aba alina ofuna akasente etteeka eriyita omuntu ono nanyini bode alina w'alina okukkiriza ye nti akkiriza ekintu ekyo okubanga kikolebwa kuki ku muntu we bw'agaana era alina eddembe okugaana kakati tulina okwegendereza in light of etteeka eryo okuba nti weeriri n'okuba nti omwana bagamba mbu yalumiddwa emmese mbu ate oluvannyuma ng'amaze kufa mu mochare ate nga famire ekyadimandinga justice oba obwenkanya bwetannafuna tulina okubuuza ebibuuzo bingi awo kubanga tuyinza okwesanga nga wakati awo waliwo abakozesa omukono omuwanvu ne babaako ebyo basika mu mwana ono ne bagenda babitunde buwanana babifunemu ate
ku detriment ya family tefunyemu, family tekkiriza, family ekyalina obulumi, family tennafuna bwenkanya. N'olwekyo tukivumirira era tulina kulaba nga tukwatagana okulaba nga bambi tulwanirira amazima n'obwenkanya bibeerewo kubanga enkya kigenda kubeera ku muntu omulala. Honorable, baakoze postmortem ku mwana oyo emulago nabaddewo era eyakoze postmortem doctor n'abagamba nti waliwo ekika ky'emmese rodent kiba kika kya mmese ekyalumya omwana. Ate bwe babadde bakola postmortem tebakkirizzaayo wa Luganda yenna munda. Kati nga gwe ng'ate honorable waffe ate nga n'amateeka gennyini wagasoma. Omuntu ono baba bakola postmortem omuntu wa family akkirizibwayo batakkirizibwayo. Kyenjagala okusooka okkiriyalinga ekyo ndabe. Kati okusookera ddala kyemmanyi nti waliwo circumstances we basobola okubeera nti bakola operations ezifaanana ng'ezo oba procedures ng'ezo nga balina abantu abali professional bokka. Naye waliwo situations mwe basobola okurelaxinga tewali agaana bantu nga bakkiriziganyiza oba nga bafubye okulaba nti okukakasa process eri okuba nti nno enkakafu ekikoleddwa kyekyo ekituufu tusuubira nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo owa family okubaayo kekiri nti yabadde police case kati okitegeera. Yes, lwaki ekyo kikulu nnyo Farida Shamimu tulina ensonga za trust, lack of trust, lack of confidence nti ensi yaffe Uganda abantu baffe abaweerezebwa abakulembeze bagenze bajja obwesigwa mu bintu olumu ebiri mu kukolebwa abantu abo si kuba nti tebaasoma oba ki naye olw'ensonga balowooza nti olumu bakozesebwamukko okufulumya ebitali bituufu. Kati bwe tuba nga tuli mu mbeera efaanana bwetyo ng'onoozimba obwesigwa buno kyandibadde kituufu okugamba nti bannange ffe tetulina kye tukweka omwana wuyo yafudde ffenna tukkiriza tugenda kukola postmortem atalina nsisi nti kinti ono kasita muzadde waaki wa mwana olabe nti ki nti ensonga ebaddewo yeeno. Naye ng'okusinga postmortem report zijjira nnyo ku professional observations eziba zikoleddwa kubanga baba baabisoma ne bakola ki ne babeera nga bakola findings ezo. Naye tekitegeeza nti no finding ya professional mu Uganda olumu tetankana nga bw'obadde olaba mu makooti olumu oli n'akola ensala abantu n'omuntu oli asookerako nagamba yadde saasoma amateeka naye awo waliwo ekikyamu. Kati ne mu bino eby'obusawo waliwo abantu bagamba nti nedda yadde bagamba nti emmese bagisani rodent naye okuggyawo embeera ey'abantu okuba nti bajja obwesige ddala ne baga nti ekintu kiriko question mark kyandibadde nga kirungi okusinga okuzimba obwesigwa mu bantu kubanga ffenna tuba tulwanirira kimu nti amazima ge gano kakati okukweka kuba kwaki. So aweetaagisa okutereeza etteeka nga oli agamba nti yeri mutawanya tubeere nga tulikola ki tulitereeza. Kati mu findings za doctor bwe yagambye nti rodent n'abannyonnyola nti rodent mulimu kaamuje mulimu emmese mulimu ezo emmese ezennene ebyo bwe bityo. Njagala honorable nga gwe member wa parliament eddwaliro lya gavumenti waliwo bamaama bayitirivu nno ate abamu tebalina butanda simanyi oba wali ofunyeko obugendako Kawempe naddala ku fule abakyala kwe bazaalira abamu babalongoosa nga munda wajjudde ne babateekaawo kiri gy'oli oba ofuna kakeeka n'akapiirako munda era bingi nnyo bye njagala nkubuulire ebiri Kawempe naye bwe babanga ne mochari kati muyingiramu rodent ekitali kika kya mmese ekitali mmese zino ze tumanyi ezaffe eza bulijjo oba kaamujja oba ki ne kiyingira ne kisikako omwana bw'ati enviri ne zivaako n'ennyama neegenderako ne yeebikkula bw'etyo nga bwe yeebikkudde ebifaananyi mbirina wano obirabyeko. Kitegeeza abantu baffe tebali safe. Kitegeeza n'omwana azaaliddwa ali ku kitanda esobola omuluma ate n'abasawo tebali safe tuba nga tulina rodent bweziti. Kati mmwe nga bamemba ba parliament abakyalo manyi leero complaint ebaddewo era njagala okwebaza honorable nti mu bantu bonna be twakubidde abakyala be tulina mu parliament abatukiikirira yeggwa yasoose tuwa eddoboozi n'oga ngenda kujja ekyo ngenda kukyogerako abasinga buli gwe tukubira yeebuzaabuza era abantu abasinga bavuddeyo ne babagambako nti bannaaye mutuswazizza nnyo twabeesiga mutuliddemu olukwe era honorable tweyanza nnyo tweyanzege ku lw'abakyala tuli bamativu ku kyotukolera ensonga tusaba egendeko mu parliament
mulabe ebika bya rodent ki ebiri e Kawempe musobola okujjanga Parliament ne mulambulako mulabe. Okusookera ddala kya buswavu nabo bennyini okukyessaako nti balina emmese ezisobola okuluma omwana omuto oba abantu okutuuka ku eyo level. Gy'olabyeko. Exactly. Ekyokubiri kya buvunaanyizibwa ffe nga Parliament okusituka okubeera nga tubeera mu bifo bino okujja mu bwakinnoomu n'okujjira awamu naye bano abantu balina ekizibu kimu kye baateekawo nti bwe babeera balina emivuyo gyonna gye bamanyi egikolebwa ewantu obanga balina abantu bateesiga bulungi nga waliwo emivuyo kati nga bolaba nti wagenzeewo kati ekyo ekizibu bwe bawulira nti Shamim Malende ajja ekisookera ddala basooka ne bayiwa n'okulengera obulengezi mu mmotoka booti nti akola ki abawanvu n'abampi bakola ki kyova olaba nti kati ebiseera ebisinga tubadde tukiyisiza nnyo mu system eyawamu eya lead of opposition kubanga awo tujja n'eddoboozi nga lyawamu ne tuba nga tukola ki tulambula naye nga kyandibadde kya buvunaanyizibwa Speaker wa Parliament n'abakyala abalala bonna okubeera nti ensonga ezikwata ku mukyalo owa bulijjo buli omu asitukiramu kubanga tekigasa okuba nti nno bwe babeera bakutta ababaka ba Parliament abakyala obukulembeze bw'abakyala busitukiramu ne bugenda ne bubanunula ku poliisi naye omukyala owa bulijjo embeera ey'abakyala abasukka 1,000 miliyoni bali wali babonaabona bandyagadde okulaba nga n'obukulembeze bwa Parliament busitukiramu ddala bwonna ne bujjira ddala ne boogerako nabo one on one ne batakirekera na just opposition nti Shamim Malende ayitayo rabadaba style bagenda okumwekanga bagenda okutwekanga kandi bagenda okwekanga ng'ofulumya oti okitegeera Shamim kakati tuyina obuzibu era twagala kukwebaza Shamim kati ate mu style gwe gy'okolamu olumu ate kiyambako nti bagamba Shamim waffe wuuyo bansanyukira bakunaleka Shamim Malende bw'anajja wano agenda tulekanira kitegeera agenda kutulabisa ng'ate tebamanyi nti naffe abantu nga mmwe bwe tuba nga tukolaganye nammwe kituyamba okugatta amaloboozi ne tulwanirira abakyala ffenna wamu kubanga ffenna abakyala kikola ki kitukwata olwekyo kyandibadde kya buvunaanyizibwa Parliament okusituka Parliament okuteesa ku nsonga eno olwaliro Parliament eri mu lutuula eri mu luwummula bagenda mu luwummula kubanga gavumenti eyeetegese kukola kulonda kwa LC1 na LC2 ne bya Women Council ne beewa obudde bagende beetereze badde paka nga bakomewo bali bamaze okwetegeka naye emmese ziriuma abaana abantu bali mu kufa okitegeera kati ensonga zino kyekimu ne ku nsonga ze tusobola okukozesa okuyita Parliament okuva muri sesi kubanga ensonga y'obulamu nkulu nnyo okitaba Shamim ensonga y'obulamu nkulu nnyo so bye bimu ku bintu bye tulina okubeera nga tuteekako essira era nange nkiwagira era nkirimu era bye bimu ku bintu bye ngenda okuteekako amaanyi okulaba nga tuyingiramu ate okimanyi bw'oba nno experience ya Kawempe y'ogiraba experience ya Kawempe eri duplicated mu malwaliro mangi nnyo wano n'agali mu Kampala n'amalebe lwa Kampala lwakuba nti kati Kawempe erina specific case scenarios ezigisusseeko kubanga eyo Kawempe yeemu gye twalaba wano nga bakwatera obwana obuto nga buli ku mmeeza buli mu butebe bwe buti bakutta obwana babutadde mu butebe buno nga bwe tutuddeko naye kati tebukyali we mwakikube nnyo yes kasita kyakubibwako kati nekira kye twagala okubasaba ng'era tuli wano kubanga ffe tuli part of abakola oversight naye waliwo abakola implementation okuteeka mu nkola kyokka ffe bwe twogera bagamba Shamim baleekaanyi batuleekaanira naye nga tuyambako mu kuleekaana kola ki kuyambako implementinga bo ate nammwe mutuyambira ddala kubanga buli muntu abeera mukulembeze ku mutendera wonna waali kubanga abanga akola ku bikyusa ku bulamu bw'abantu ate bwe tugatta amaloboozi gaffe ne tugattako n'agammwe ne tugattako abakyala abeekubira enduulu ogenda okulaba nga pressure gye tutaddewo ebayambako okukyusaamu kuba munange buli omu victim wa kino okiraba era njagala kukozesa mukisa guno nkowoole ababaka bananga ababaka ba Parliament bannange abakyala bonna be twateeka mu bifo byaffe nga tubeesize bannange ffenna tuli ba victims ensonga z'abakyala bwe ziba nga zizze tubeere nga tuziwa omuzinzi kubanga abakyala baba batunuulidde ffe olw'ensonga bamanyi nti ffe ng'abakyala twangwamanga okutegeera ensonga z'abakyala kuba tuziyitamu tuzimanyi kyekitegeeza okusinga maybe
abasajja bwe banazitegeera ffe tusooka ozitegeera so baba baagala eddoboozi lyaffe nolwekyo mbakoola mwenna buli omu na buli mukulembeze ku mutendera gw'oli tuveeyo ku nsonga z'abakya tuveeyo ku nsonga y'e Kawempe hospital eno ezeene issues nnyingi family eno malwaliro amalala honorable ke bali mu recess tukwesige nti ogenda tuyambako naddala kati nga opposition kuba kati betuyina bali we tunabako bayinza okwebuzaabuza yemmwe betuyina betusobola okuddukiramu betulina mmwe betusobola okugamba nti honorable jangu tuyambeko kweno nsonga giraising eyo mu parliament kati bali mu recess tusobola okukozesa eddoboozi lyo nga naffe bwe tukuyambako eno wansi bave mu recess bajje balabe ensonga y'emmese zigenda mmalawo abantu n'abasawo bayinza okugendera bayinza okuba yeebase n'emusikako akawompo kikulu nnyo kakati nze kyenyinza okukola kuba ng'omubaka wa parliament osobola okuwandiikira sipiika wa parliament ng'oyita mu okulembeza owammwe oludda oluvuganya kuba tumuyinako ne Mathias Mpuuga okulaba nti ensonga waliwo ensonga eziri agent ezeetaaga okutunulwamu parliament eve mu recess eyogere ku ezo ensonga so kyekimu ku ebyo bye nnina okuteekinga up ekyokubiri kwe kulaba nti nno tukwatagana ne family eno tubabuddeebudde n'ensonga ya justice eno okulaba bafunyemu batya obwenkanya tugobere ripooti za poliisi ezo ezikoleddwa tulabe tufune bulungi ekintu comprehensively tulabe obulagajjavu bwebanga ddala eddwaliro libadde nga ddagajjavu tuba twetaaga okudisciplininga eddwaliro okusooka nga issue zino tezituuka ku bantu balala ekirala honorable kyenjagala okukubuuzaamu nga Shamim nze Shamim nga member wa parliament nga member wa parliament eddwaliro eryo ddene nnyo kungulu lirabika nga ddene naye bw'olirambula bw'oti spaces eziri occupied ntono ezikozesebwa ntono abisinga byonna bibangirizi temuli kirimu lwaki abakyala beebaka wabweru wano singa mukuubayo olubu lw'ekigere ne mubasanga beebasaawo abakulu ba health bano ne mubateekako akazito mulowooza ebitanda tebyeyongere mu ddwaliro eryo buli mukyala n'abeera ng'alina akatanda bw'atuukawo ng'era asubira ne saaviisi ennungi ezo ensonga nkulu nnyo Shamim era y'emu ku bintu ebibadde bipuushingibwa okusookera ddala kankakuwe waliwo n'ebitanda ebyali birelizingiddwa nga tulina okuba nga tubikwasaganya mu constituencies zaffe ne bibulira awo kyengezaako okugamba nti mwano mwe tuli saagala kugenda nnyo nti oba ndiki naye fakiti gye nkuwa nti mu situation olumu mwe tuli ekintu kisobola n'okuba nga kiteebwa naye ne wabeerawo abakola ki abakinyaga ne bakyeza eyo issue nayo mweri kubanga waliwo ebitanda bingi nnyo ebyarelizingibwa ne tubisayininga n'obisayininga tebagenda kubituwa ne bibula kati tugenda mu myezi ndooza twaka tugenda mu mwaka gumu kitundu era leero tubadde tubyogerako bwe tubadde mu komiti ya parliament waliwo committees kati kwakati small committees ezituula parliament ene yawamu gye mutera okulaba yo tennadda naye mu committees zino mwe tukoleramu tutuula olumu nga babayiseeyo mu meeting okuteesa ku kino ensonga era tugirayizinze ne tugamba naye bannange ebintu ebyo nga bibadde released nga binogenda mu constituencies biyamba abantu lwaki tebituuka baani abo ababisigaza procurement nefuuka procurement ate ne bagamba nti eri byayita ate bwe bamala ku end ne bagamba nti bwe libaddagala nti no lyayononeka liddizibweyo tetwalikozesa ate nga abantu bakaba nti tewali ddagala ebitanda byateebwa naye tebinnatuuka ate walina okubeerawo kino maybe kyensobola okwongerako awo ebintu by'obulamu tulina obijjamu politics kuba bitwaliramu obulamu bw'abantu bwe munaagamba mbu nno Shamim Malende bwe tunaamuwa ebitanda n'abitwala bajja kugamba nti owa nupu yawaddeyo ebitanda ekyo tulina okukijjawo nti omukulembeze abeere mukulembeze bwe muba nga ali interested atuuse ebintu mu bimuwe temutya nti ono olwokuba wanuupu tetujja bimuwa birina okugenda minisita yalina okubitwala okwetula ne kubeera bwekuti naye ng'ekigendererwa kiri ekyo kimu nti bwe tunaamuwa ebitanda n'abitwala bajja wana bali nti babitisa ate nga ffe tukoze eki ffe tubibawadde ate tebalina nakutya olw'ensonga kubanga n'ebitanda biba biguliddwa ku ssente yaki yamwewa musolo ate omukyalo nawo omusolo namuyitirivu nnyo ate bano abantu ate yaguwayo direct baagala service bo tebaagala kutunulira nti omuntu agala atuuke mu ddwaliro nga waliwo ekitanda waliwo ki so n'ekirala mu oversight oba mu visita eyeetaagisa Kawempe tulina okunoonyereza ennyo lwaki spaces zino ziri bwe zityo ng'ate abakyala bakola ki bali awo bangi wabweru byetaaga answers eza nnamaddala
bisobole okubanga bitereezebwa. Kekiri nti ensonga gye twogerako eyatuusewo incident yabadde Kawempe nsaba era nkuloopere honorable byogenda otwala mu Parliament kuba tukwesize ffe tugenda kuba tulinze bamaama abajja okuyambako bamaama b'eggwanga bagenda okuleeta obulamu obulala ku nsi kuno abajjanjabi b'entegeeza bagobebwa okutandikira ku geeti basikaali abakola Kawempe bakambwe nnyo n'abakola ku ziwoodi bakambwe okufa kaakati abajjanjabi bagobebwa waliwo w'oyingirira bw'oti otandika okwambuka bw'oti Kawempe wansi eno osimanyi oba wali otunuddeyo okwo wansi nga bw'oyambuka bw'oti amaddala wabaayo wansi gye babasukuma gye beebaka gye beebaka era honorable lw'oligwayooko emisana lwakuba nti kati ggwe bakugobya misinde era tobabbirako era nze kati ayinza kuba nga nze nkuyisizaawo n'ofuna ku budde n'olabako bulabi wansi eyo wansi gye beebaka abajjanjabi babagoba misinde kakati maama ene waggulu aba azadde bamugamba obugogoye bwo buli wange omujjanjabi we ali wansi eno agenda okwambuka atuuke ku 6 oba ku 9 omulwadde we gyali nga n'akaana kafudde empewo nkitegeera bulungi kati basikali baawo bakambwe nnyo n'abakola ku nassale nsobola okukuloopera nti nassale nayo ntono nnyo esobola okuakomodatinga abaana batono naye ebyuma nga ebya light ezo ezikola ku baana balina kamuli oxygeni bamujja ku mwana ono ne bamuteeka ku mwana oli ekyuma ekyakamuli ne bakijja ku mwana ono mu ddakiika ntono nnyo ne bakiteekako ne kwono kati ogenda okusanga olunaku abaana abafa mu ddwaliro eryo bayitirivu era nsaba nkuloopere honorable nti obupiira okajja mu mukazi e Kawempe osasula osasula bw'oba tolina ssente bbaawo akakusikamu naye bbaawo atali experience kyatali dokita nabaddeyo emyezi 2 emabega nga waliwo azadde ng'asaba bamugiremu omukyala akapiira ne bamugamba kajje mumujja kajjiramu ewaka nekyongera abakyala okwongera okulwala infections empitirivu n'abaana okukakana nga tufiirwa bamaama abayitirivu ensonga ezo honorable tusaba oziraizingeyo oba si kyekyo obakake kuba kati ffe twesiga obakake bakomewo bave mu riseesi ekirala emmese empitirivu mbu ng'oggyeko bino ebyokuba nti rodent yayingidde mu mochari gye tutannakakasa oba kaamujja oba ki naye mbu n'emmese waggulu mpitirivu nnyo mbu ne muwoodi ababa beebasaawo bano abakyala baziraba nga ziyitingana naye mu ddwaliro lya gavumenti kwegamba bamaama tebali bulungi nsaba byonna ebiteesebwako bisooke bigende ku pending tusooke tuteese ku nsonga y'emmese rodent eyalumya omwana kuba mirambo mingi kitegeeza zigenda okulumibwa then n'obulamu bw'abamaama abazaala abaleeta obulamu ku nsi tukendeeze ku nnamba y'abamaama abafiira mu ssanya mu butuufu ensonga y'obulamu yeetaaga okuwa amakulu g'essaana okuweebwa ensonga y'ebyobulamu ate bwetuuka ku bamaama ate kisukka kikwasa ennaku kikwasa ennaku okuba nti embeera bwetyo yegenda mu maaso mu ddwaliro Refferal eyina ne gundi moto yaabwe egamba we care for you and your child. Oh my God, it is so bad. So n'olwekyo leka nsooke nkozesa eno platform yennyini neyanziza nnyo platform eno yennyini nkoowoole okusookera ddala buli gwe kikwatako yenna okusookera ddala executive eri in charge of implementation of policy programs eza gavumenti ez'ebyobulamu ku nsonga ya ssente ey'okufandinga abwetaagikiddwa okufandinga ebyuma okubyongeramu n'okulaba nti omuntu yenna bw'aba anoonyerezeddwako ng'alina ssente zawuutanyizza nga zibadde zakukola ku nsonga z'abakyala ku nsonga z'ebyobulamu ku nsonga z'omuntu wa wansi n'akwatibwa aleme kubeera nga akwatibwa with kid gloves. Ekyokusatu obukulembeze bwonna obuli mu Uganda obw'abakyala olwaliro tuyina abantu abali mu bifo ebinene ng'abakyala ng'ate bali mu gundi esalawo nga bali mu gundi esalawo seegamba nti tujja naye mwesalawo nti basologamba nti kino kibeere ne kikola ki nekiba n'olwekyo mbakoowoola nammwe abakyala bali mu bifo ebisalawo tulina vice president mukyala prime minister mukyala speaker mukyala
nja kumenya akabwa East Africa sijja mujjamu kubanga ye banga lyonna zakola ki asavinga ali tested naye kye tugezaako ngamba nti mwenna abakyala bwe mu position mwoli ensonga eno mbakoowola kuba nti fena tugiyingiramu ate n'abakulembeze abalaffe abali ku elective politics mu side ey'opposition ne side eya government oba oli kansala oba oli ani jangu n'omukyala yenno wa bulijjo oli tekiniko toli tekiniko jangu omukyala ali fomo n'atali infomo jangu n'omwami ali eyo ng'olumirirwa kubanga abakyala ffe bannakazadde b'eggwanga ffe abakyala ffe tubeera nammwe ffe tumakinga obulamu bwemmwe nammwe abalumirirwa abakyala ate nabo baspendinga kuba nalabye omusajja ng'ate alumwa nnyo n'osinga omukyala mpitirivu nnyo kubanga bebaza nga abakyala bano bakola ki just imagine taata nga agize alabiridde omukyala olubuto luli very expensive nnyo okutuukira ddala paka woozaalira afunye ku ssanyu lya taata ono omukyala afunye ku ssanyu lya maama bagambye omwana waffe alhamdulillah mukama atuyambye avuddemu nti eddwaliro omwana yafudde obulagajjavu ate n'amala okufa emmese ate n'amala okufa nti ate n'emmese yamulumye mbu twamwerabiddeawo bagamba bintu biswaza tibeetaaga na kufuluma ki biswaza naggwanga biswaza eggwanga kyova olaba tetusobola kumuvinga bino simanyi middle income status ensi etambula nga n'ebikolebwa biraga abantu abagenda mu middle income status mu education sector mu health sector mu nsonga z'enguudo mu nsonga z'eddembe ly'obuntu mu nsonga z'okuba abakyala ekitiibwa n'okuba nga bateeka ku mwanjo abavubuka ng'abantu beeyagalira mu nsi tekitegeeza nti no buli kimu kiba perfect naye at least wabeera waliwo embeera omuntu gyatuna n'agamba yeera kale waliwo ebiganye naye alhamdulillah tujja kutuuka so tulina okumuvinga ne tuvaayo eri ne tuba nga tukurietinga Uganda eyeyagaza nga at least omuntu agamba at least nga omuntu afiiringa nti banfaafaakokko kati nga boolaba ensonga eziri Kawempe hospital tusobola okugamba nti eddwaliro lya Kawempe lirina twagala tuwulire bino eddwaliro lya Kawempe lifiibwako abantu bafa ku balwadde nga bazze ebikozesebwa ebiriwo efficiently bikozesebwa bulungi nnyo bafa ku bantu zirekerawo tuwunyira obuyonjo obeere nga weebuli kwegamba issues cases za negligence zonna ez'okuba nti just abantu bafudde lwa bulagajjavu obwabakola ku mirimu obulagajjavu obwa gavumenti erina okuteeka ebintu mu nkola ekyo kiveewo omuntu asigaza kimu ti mukama yamututte wabaddewo ebyuma 3 naye twetaaga ebyuma 7 mubanje Parliament tebannange twagala ebyuma 7 ebiina bye bibulayo kati ffe kibeere nga kiri ku blame ya Parliament kati Parliament muleete ssente oshagala ffe tuzite zigende mu finance tugiteeke kuninga ino zireta ate bwe mala ozireta kola oversight tiziguze eddala ebyuma bye twakoze eki kwegamba tusooke tukole ku preliminaries zino zonna ziggwe naye kiswaza neno ssente gye ziba gye baagala ozisaba kuba bo balina emboozi emu nti there are no funds ffe tulina kyakkola emikolo gyaffe misibe tewali ssente kati ffe tukole tutya naye nga omuwi w'omusolo ye asigadde asasula omusolo gwe abantu bakaaba emisolo mingi ate omuntu wa wansi yasinga osasula omusolo ati buli kimu kimutuukirako ddala paka kugundi ate yaguwayo direct guliimu kuyitaayita bwe guti kati nkugambye Shamu n'omuntu owa bulijjo asookerwako newaba nga tavudde mu nnyumba ye buli kyakozesa kiriko omusolo kati buli muntu asasula omusolo kati question ebeera nti nsasula omusolo naye gwo gukola ki omuntu bw'avugira ku binnya mu nguudo n'awulira aganya bwe buziba enzikiza n'ekwata ku nguudo bw'agenda mu ddwaliro ngaawo alaba service emmese ziruma abantu omwana wa mutaddeyo naye tali sure oba anaafiibwa akagenda okulira ti yakutuse bamama bongera kufiira mu ssanya Parliament yeyongera kugenda mu maaso abantu bagamba Parliament eteesa ki Parliament etuule egenda etya mu recess nga tulina ebizibu nga waliwo ebizibu ebifaanako ebityo kati twagala ensonga gye bawadde amakulu g'ebyokulonda kwa LC1 ne LC2 ensonga ezo batandika okuba nga baziwa n'ebintu ebirala byonna kubanga byonna bikwata ku muntu waffe ate byonna ffenna bitukwatako kubanga ffenna we are victims mbadde nsaba bwe muba mugenda e Kawempe okukola ku survey oba temwandirabudde we mwandirabye amazima bwe munaalabula honorable mugenda sanga batereeza ku dakiika ezo buli maama ne bamugamba abali wansi muveewo mwena mufunewe mudda olaba ensonga temuyingirayo nga bategedde ke babeere bano abalala nagifunako ku prison nali ngenza okulaba abasibe nenfuna emukisa nefuna abasibe ne baŋŋamba nkubuulire gamba abo aba Human Rights Committee abajja wano okulaba embeera y'ekkomera basooka ne bawandiika ne babawa appointment ne batereeza ffenna ne batugamba twoze engoye ne babanyiriza ne babawa n'emmere kuba babafumbira matooke n'ekirambo ffe abamu ne batusibira balina mbu gye babasibira komiti gyetatuuka ng'erambula mbu waliwo abamu be basibira eyo be bamanyi nti boogezi nnyo ne babasibira mu kiruumu komiti mbu tetuukayo
kati nangamba ati ebiseera ebisinga okukyala kuno kuba kunyuma nnyo nga kwakugwa kubanga bw'ogosanga ekituufu naye bwe mulabula na experience nagifuna mu kkomera abasibe nga bagingamba abaliyo kati bw'okyogedde tolabula wano kyokola olumu eno style naffe gye tukosa olumu yarabadaba style n'ogwamuko ofunafunayo obuntu kyokola bw'ogenza okuŋŋamba stories ezimu ng'ebimu mbadde nzija mbipiikinga nga nkola ki nga mbinootinga ne ngamba ensonga eno Kawempe hospital eri ku kino ne kino lwarabadaba style naye ng'ensonga gy'oyogedde ya makulu nnyo okubeera nti ebiseera ebisinga ojjukira PM bwe yagwa alina eddwaliro lye yagwako njijjukira naye era olaba nti ekyamuyamba naye okufuna kuba nti yagwa bugwi singa yali abakubidde simagamba nti Prime Minister ajja kujja ku Lwokusatu wandindabidde Parliament efunayo obufunyi bakiise bagende nga bagudde bugwi tebalabula tebalangirira nti Parliament enkya ebabanga babagamba nti mwetereze tujja kati n'ekira kyenjagala otera okwongerawo era eddoboozi kandiyiseewo era nditeekebwa sipiika n'abakulu ndiyiseewo bulungi honorable tugenda tambuza tubadde tusaba bannange ne bw'oba ng'oli ku sayidi eriko bwabeera nga waliwo ensonga nga z'abakyala nga tugaa nti gavumenti egenda kulabisibwa naawe gwa nga ne Prime Minister yaggwa Shamim muleka bagwe bafune ebintu nga byebyo ate bwe bijja nga byebyo fena tukambwalirawo nti byabakyala tobiremesa gwate nga tetufuddewo nti oba kibiina ki kubanga bino ebintu bye fena bitwafectinga fena bitukwatako so n'olwekyo mbadde nsaba era nga nange nkozesa eddoboozi lino okukoowoola obwerufu mu kintu kino nga tukikola ffenna waleme kubeerawo bakiikama nti kino wetunaakira gavumenti egenda kulabisibwa nnyo awo wetunaagirawo tebajjagamba nti gundi yatakoze ebyo tubiveeko ku lw'obulamu bw'abantu baffe kubanga abantu bakyeyongerera ddala okufa senga tunaba tetutaddeemu maanyi n'ekirala ekintu kiruma nnyo Parliament abantu balumwa nnyo nga balaba Parliament erina byeteesa naye nga tebabitegeera tebikwatagana na bituluma nalabya insurance tebikwatagana na bituluma kati human organic plant good yali etteeka lya transplant erya organism omuntu wa bulijjo ayagaba kati ebyate byebyo bigasa ki tebitinayo bituyambira ate nga tulina ebitukosa eby'amaanyi kati mpita Parliament ya Uganda era ne mu agenda yayo ebeere ng'eyongera okwadigestingamu accordingly tutandike ng'okuteesa ku bintu nga bisinze kuva eno mu bantu okitegeera kubanga abantu gemaanyi ate efe abalonzi bwe kiri naye ebintu bwe biteesebwa nga bivudde buvi waggulu bijja n'agenda ffe twagala kino kiyitambule kino kitambule kati ono omuntu ono omulonzi ate nga ye mukama waffe n'abanga ebibye byayogerako tewali abiteesaako tebabifaako nti nebyo byetaka ekyo kijja kujja oluvannyuma naye at the end of the day omuntu n'abeera ng'anyigirizibwa n'abanga Parliament etamuyamba so twetaaga n'okukyusa enkola Parliament yaffe gyekolamu emirimu ne gyetunamu ensonga z'abantu okusobola okuba nti abantu babulira nti Parliament yaabwe yes kati honorable tubeere bagumu nti embeera eno ekiteeso kyaffe kigenda yita ekya healthy kubanga kino ekyemmese kizze kisparkinze naye bibaddewo just nti ate kati kino kyeyongeddeko ate kiri waasi nti tubadde tumanyi bakazi bafiirayo bakazi tebabafaako bakazi basula wansi babagobera ku kkubo ne bazaalira awo ku miryango gya Kawempe naye ate bwe kiyingiddemu okuba nti kati ate ne body omuntu afa ate era ne bamuluma ng'afudde kati ate nekisparkinga ne kyeyongera kati tusuubire nti kigenda kukolebwako kyetugenda okukola ekikulu kusooka kulaba nti tuwandiikira Speaker wa Parliament katuyita mu Leader of Opposition okulaba ng'ayita Parliament okugijja mu liseese ekyo kikulu gye yagenda ye step esookerwako then bweneebanga eyo process tusaba omukulu atwala Parliament akitwale ng'ensonga akirabe nti kiri prudent okuddamu okukola kyatuze business committee ye Parliament ndekubanga balina akakiiko akakulya Parliament akali committees ez'enjawulo batuula ne bakanya nti tudde mu business so balabe nga kikulu ensonga Parliament eddemu etule Parliament webezzemu okutuula ezimu ku nsonga ezirina okusooka zibeeza okubanga ejja okuba emu ku nsonga eyayisizza Parliament okuddamu okutuula nga n'ebya LC elections byabwe nabyo babipresent genda maaso tweyanziza nnyo honorable tweyanzeege kale munnange ekituufu gwe tewatusala nange mwebale nnyo okusiima era tuli basanyufu nnyo ng'abakyala kekiri nti twalonda omukyala waffe atukiikirira nga wonna we tukuyitira osobola okujja tusaba sipiika wa Parliament eya Uganda maama owulire omulanga gwaffe bw'onoogaana ova mu liseese ogenda sanga n'abasawo toyina ate nga be bajjanjaba abantu zino emmese tetumanyi oba ez'amusenero zaddukira Kawempe zirya naffe abasula kumpi n'eddwaliro
tetukakasa tukyali balamu kuba eyinza okuyitikana ate weerumira omuntu nemuggyako ennyama eyinza oyita mutaka neyingira ate neeruma abalala etwala ebintu zino z'amaanyi nnyo kati abamaama abalimu abalala ate abalamu batya wakati zibadde zikyalya mirambo naye zijja teyandirinze zijje ku bantu bassa kyetaaga kukolwako mu bwangu ddala naye honorable toyanza nnyo bambi nange neyanzeege bantu baffe mwebale nnyo bannange Shamim Mayanja webale nnyo mulimu guno mwebale nnyo bannakampala nze Shamim Malende wammwe gwe mwalondanga omubaka omukyalo wa Kampala ate nga nkolanga shadow minister ow'ensonga za ssemateeka mu Uganda era nga ntutta ku komiti ekwasisa amateeka ku Parliamentary bannange tubeera up and down naye mujja kutusonyiwa tufuba okubatuukako naye bano nabo batuteekerayo ebijinji nolwekyo tuba tugudde mu area yo mu ngeri yonna otufunanga bw'oba otufunye kubanga tuwaganya buwaganya okubatuukako okubaako ke mutukolera ate nebyetugezaako ebirala okubaleetera nga bitulina bibaleeta balowooza nti mujja kugamba nti ffe tukoze bo tebakoze kati echallenge gye tulina naye ngaekikulu kusigala ku mulamwa tubaagala nnyo tumanyi timuyita mu kusomozebwa kw'amaanyi nnyo 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 naye twagala kubeebaza nti mu mbeera enzibu mugumye kino kyaffe ffenna oba oli mubaka wa Parliament oba toli amalwaliro amalungi tugeetaaga enguudo ennungi tuzeetaaga education system ennungi tugyetaaga eddembe ly'omuntu okuweebwa ekitiibwa tukyetaaga abantu baffe abasibe beetaaga ne bateebwa drones tulina ozivumirira n'okubeeranga n'obuyinza bwaffe tububanja Shamim kubanga twabuwangula amiina omukulu gyali alhamdulillah amiina omundabira bw'otuukayo n'omugaa nti eno mu ati tumumisi ati mumisiga nnyo ate ku stage ye yaliyo n'atuddukako buddusi abaagala nnyo nnyo era bayidhawo engeri gy'okireesemu twabadde ku fula Parliament ne tukiraizinga wiiki eri nga tennagenda nga tugamba ne kooti zaamuta ne zigamba ayimbe era ayagala kujja mu theatre eno gundi egyotegese ku Serena ya November yagamba nti theatre November eyo njagala Shamim Mayanja ndaba theatre ate mugambe nti mbadde njagala muweta main character wana sinnamufuna naye kati mugambe nonze director gwe mukamaawe kale bannange tweyanzanye tweyanzeege olwaleero kiriwa Sulaiman Makage yalumiddwa emmese omwana we enkya kijjawo tetusirika twogere abakyala mwenna tuyimukire wamu tukole eddoboozi lyerimu tusobole oyambako ababaka ba Parliament bano abeewaayo tuweereza okutuusa obubaka bwaffe eri baba tebalina maanyi gaffe eno kuva wansi tebalina ebasobola kuyambibwa neyanza nnyo neyanzeege Shamim Manja ge mannya gange